Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media, Beyond the Newsroom, omukutu semakutu gwasalawo okubeera nga gukuwa ensonga semasonga okusingira ddala ezo nno eziba zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Yenzudeni abatuusaako ensonga zonna nga bwe ziba zigenda maaso n'okuba nga ate zitambula. Munnange munnamagye wuuno avuddeyo n'agamba Mwami Museveni nti emyaka 8 ekimala kiba kimala. Amubuulidde n'amugamba nti amagye gasigaze omulimu gwa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okuuma Uganda ne borders zaayo wabula gesonyiwe akalulu ne campaigns buli kibiina kyonna ekiri wano kikkirizibwa ssemateeka babaleke bakole bye baagala wabula ate wana batakoze ekyo oba oliawo munnange tunalaba ekivaamu y'ebiraka abadde ani abyogedde byonna mbikuleetedde ate era munywanyi wa General Museveni ku myaka ate 7 mwena avuddeyo naye n'agamba ayagala kwesimbawo ono n'avumiridde abakadde abalemedde mu buyinza nga kwe kuli Moses Ali ow'emyaka 86 nga naye ayagala bukulembeze kyokka ate nga waliwo n'abali mu 84 ab'emyaka 60 mu gijo nga baggyeyo nomination forms era nga babadde nominated okuba nga beesimbawo. Nze Deni, Beyond the Newsroom, ensonga semasonga wano nno we tuzikwatirako ne tuba nga tuzikuwa mu bujjuvu bwazo. Awo wennyini nzikiriza ate oba oliawo nkusabe n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu video gimpele like bwegiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku lisekinomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba nti gwe bwe guba nga gwe munooni gwo ogusoosola ba ku videos zaffe obeere ng'osubscribinga ku mukutu guno okone mu kadduka kaje personalize okateekemu all of ne notification ku mboozi zonna oba oliawo munywanyi ze tubeera tukuteereddeyo ku mukutu guno. Awo wennyini nzikiriza tukole bwe tuti tutandike bwe tuti. Video eno njagala ngene maaso okuba nga njikuwa oba oliawo we tuba tutandikira. Ye speaker Anita Mong byabadde bitya soko owulirize wano. Please don't take me there. Don't take me there. Is it for sec issues? Is yes. it? I've not called for sec. Don't take me there. I'll call Get for out. sec today. Get so out. wait for that. Yes, please. The National Register is managed by the National EC, Yep. Chairman of EC. These are matters of the party, internal matters of the party. The other one is national. I am a national leader. I am a Speaker of Parliament. I'm working for the whole country. When we are speaking about what do I have in the basket, let's talk about the country. About the country. Anita Mong munnamawulire yagenze maaso n'okubeera nga amubuuza bwe yabadde mu nominations ng'amubuuza ku butakkaanya obuli wakati we ne former speaker alitwala Rebecca Kadaga. Ono nno balina obutakkaanya bwabwe naddala mu kibiina ekya NRM ng'ono nno mwatu ayagala osiga okulula oba oliawo mukyalo ono Kadaga ne Wali kyovula bongowulira bangi abamu bagamba nti Kadaga awummuleko kyokka ate era nga n'abasoga bagamba ati ekintu kye mwali mutuwadde kyekyo ekyokubeera nga maama Rebecca Kadaga oba oliawo ye ntabiro y'ebyobufuzi wano eno mu Busoga bwe muba mumusudde ttale alagira bulagizi bw'agamba nti tugende mujjawulira Busoga yonna ng'eggweredde oba oliawo mu NUP n'ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya kyokka nga ono n'agamba nti ebyo byabwe bya munda era okubeera munnange kuseekeya NRM n'okubeera ng'akulemberamu oba oliawo ebyo byabwe byeyo so teyeetaaga kubeera ng'abimanya. Wano yetegereza munnamawulire nti genda ofulume dadda wali eri sina kye njagala kumanya naye let's go into that story oba oliawo ey'olunaku olwaleero. Wuliriza ebigambo bino byani musajja mukulu amanyikiddwa nga General Kahinda Otafiire. General Kahinda Otafiire yasoose kukola statement eno ugiwulirize. Abatamanyi nti eggwanga ulyaliwo nga tebaliiwo weeriringa wetuli
lijja kuba obusebu nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. Musajja mukulu ono yategeezezza mu bigambo bye ng'agamba nti eggwanga lijja kubeerawo enkya nga w'oli oba nga toliiwo ate ekkiriza ojja kufa kubanga death it's everyone's destination. Entuuko ekifo ekisembayo ekya buli omu kuba kufa n'ekyenjawulo ofudde ddi ofudde ki bye byawukana enjawukana butya bw'otuuse naye nga kyo ekikulu kiri nti buli omu ajja atuuka. Ono n'ebigambo bibadde bingi byayogedde ebimu ku byo kwe kutegeeza gavumenti eno ereke kutulugunya abantu nga bagenda mu kalulu era n'ategeeza nti amagye gave mu bantu poliisi evunaanyizibwa okuuma abantu n'ebyabwe amagye gavunaanyiziddwa kuuma ggwanga n'abalabe bali external gakola ki lwaki bakwata ne bakuba ne batulugunya opposition. Ono nno wategeereza ne mukamaawe nti ekituufu kiri nti omuntu essaawa yonna ojja kugenda ate yatugambye nti ku myaka 8 omuntu aba akuze nga takyetaaga abeera mu byabukulembeze kyovula bambu ye ekisanja kyasaba kimutuusa ku myaka 8 bw'atuukaawo amunywanya gyaba takyalina kirala kiyeetaaga era n'akubiriza ne banna abali mu 8 oba oliawo ba stepping down. Wuliriza kankwe video yiino wano. Baina engeri bakiyita batya mu Luganda okusosonkereza namwe bainare mulekera okusosonkereza bannambwe byabalowooza si bye mulowooza byabalowooza biza kubanga bifu naye mbalekere bifu byabwe abebi. Jeno Kahinda Otafire agamba ba NRM basusse okusosonkereza bannaabwe aba opposition nti oli ne bw'abanga kyalowooza gwe si kyolowooza kale bw'abanga kyalowooza kifu muleke n'ekifu kye kyalowooza wabula gw'osigale naawe ekiramu buli omu omulekera eddembe lye okubeera nga participatinga wabula n'avumirira ekyo ekyokubeera nti bano b'okuba bo badde eno ku side n'agamba nti nze ndi wa NRM ndi wa kibiina ekifuga ekikulembera eggwanga so nina okukola effujjo lyonna lyensobola. Naye bwe tuba twetegereza statements za General Kahinda Otafire zigenze zikyukira ddala okusinziira ku statements ze yayogeranga emabega oyinza okulowooza nti General Kahinda Otafire watuuse ye musajja agenda maaso n'okubeera nga alinga ateekateeka olugendo lwe era essaawa y'olunaku olwaleero God forbid omusajja mukulu ono n'amala awummula oyinza okuwulira nga ebikonge mu opposition bigamba omusajja enjasabiggu agenze maaso n'okubeera nga atuvaako era eggwanga lino lijja subwa nnyo omusajja alinga bw'ati. Lwaki? Ate nga wabaddewo abalala mungu bagenze maaso n'okubeera nga munnange atujja ku maaso naye nga bangi ku bo amazima matuufu nga bannayuganda bagamba gundi tumuwonye gundi tumuwonye gundi yakola bw'ati ono gundi yagamba police has a right to shoot and kill you. Abantu lwaki bakomyewo such kind of memories? Ne musajja mukulu ono Kahinda Otafire agezezzaako okubeera nga at least alaga nti muli munda mu mutima gwe mulimu ak'obuntu akalumirirwa omuntu wa bulijjo kyova olabanga n'ab'ebitongole ebyokwerinda bwe bagenda maaso n'otulugunya abantu at least once in a while araisinga eddoboozi lye n'ayogera ku nsonga ezigenda maaso n'okubeera nga oba oliawo ziruma bannayuganda. Ekiri nno ekirungi obanyi bagamba bwaddene ligambwako nnyini lyo omugambo mukulu bikkako n'omugambako kati General Kahinda Otafire bye bimu ku ebyo byagenda mu maaso n'okubeera nga akola. Njagala nkwongere vidiyo eno wuliriza wano. abe nupu wange bakola effujjo lyabwe nga bali ewaabwe temubayingirira namwe abanupu muleme kuleeta effujjo lyabwe mbayenalemu ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka abatamanyi olubimbi lwabwe. General Kahinda Otafire agamba nti abanupu bwe baba bakola effujjo lyabwe eri ewaabwe mubaleke temubatambaala wabula ate nabo baleme kuleeta ate effujjo lyabwe eri bano bannaabwe ab'ebibiina ebirala. Mu kino nupu eri mu ku-exercisinga duties zaayo bali mu nominations bali mu picking forms bazeeyo forms amagye ategalumbye ekitebe gakiyingidde gakubye amasasi abantu babakubye embooko be bakubye embooko kati ebintu nga bino that kind of injustice imbalance etalimu bwenkanya yaki
era Kahindo Tafiire yavumirira ebikolwa ebyo bye bakola agamba bali bwe baba bakola ebyabwe mubalekeeyo nabo bakola ebyabwe be-exercising duties zaabwe without any kind of interference bamalirize nabo bakakkane batuule wabula nabo baleme kulumba eno naye in most cases by the way recently wuuno omuvubuka atuula nnyo ku gundi kuhaamu oyo ayambala kigundi kya yero ne baleti ya yero yakwata ekipande kyali kya mubaka kansala wa NUP nga kuliko ne Kyagulanyi Sentamu n'akijjayo waggulu n'akiteeka wansi n'akirinyirira ne bayuzaayuza n'osanga ng'ogenda otambula Agakagwawo wonna ebipande by'abaana ba Nuupu babikwata ne bajja ne babisalamu amaaso ne babisala imagine wokwatidde ettundubaali olisale ly'ekipande kati atogwa omutima bw'obogoleseza bw'otyo watya ng'okutte ku muntu omuntu yenna asobola okukola ekyo it means ne bw'aba akutte ku muntu aba asobola okumusaanyaawo so kati ebikolwa ng'ebyo ebyefaananyiriza bwe bityo ebyekko ye Kahindo Tafiire agamba bisaana biyimirizibwe kubanga buli omu waneno mu Uganda alina obuvunaanyizibwa ssemateeka amuwa eddembe lye ng'omuntu okwekisasayizinga eddembe lye nga yeetaba mu kalulu either okwesimbawo oba okulonda ku kifo kyonna ky'aba ayagala singa balina qualifications ezibeera nga zimukkiriza okubeera mu kifo ekyo ate era ssemateeka y'omu awa munnansi eddembe okwesimbawo ku kibiina ky'ebyobufuzi kyonna ky'aba ayagadde era kyawuliriramu emirembe kubanga ssemateeka y'omu awa ebibiina by'obufuzi omwagaanya okubeera nga bibagibwawo n'okuba nga bikola emirimu gyabyo kaakati bwe bimala okutuuka ku ssa erifaanana bwe lityo baganda bange kino kiba kitegeeza nti olinnyiridde eddembe ly'omuntu ssekinnoomu singa oba omugaanyi okwekisasayizinga ekyo ssemateeka kyamuwa twegendereze mu buli kimu kye tukola tube nga at least tugoberera nnyo amateeka n'okubeera nga toweewaayo kubanga olinnyirira eddembe ly'omuntu ssekinnoomu ebigambo bino bya General Kahindo Tafiire bwe badde agenda maaso n'okubeera nga amaliriza nominations ze ng'ali mu kuadressinga eggwanga ng'ayogerako n'abamawulire when he was addressing the press yagambye ab'ebyokwerinda nedde fujjo tulireke nzikiriza ngenda kuwa video eno ogende maaso n'okuba ate ng'obiraba General Kahindo Tafiire ebigambo bye byabadde nga si biwoomu yadde empaawo nakamu nakeddagala kakati awo wennyini awuliriza wano kambiku abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. General Kahindo Tafiire ategeezezza nti kyemutamanyi bino byonna mubikole okole fujjo lyonna naye eggwanga ligenda kubeerawo either nga woli era nga toliiwo today you're alive tomorrow you're dead but Uganda shall remain there and it will remain running era bangi bajja kusigalawo nga batwala eggwanga lino mu maaso regardless of oba gwe woli oba toliiwo naye kya buswavu nnyo okulaba nti mu mbeera ng'eno bannayuganda bangi abamu ku abo ab'olubatwate nga bo bagufudde mugano okulaga abantu abalala nti bo we batali ensi tesobola kubeera nga etambula era nga bo munnange obulamu bw'omuntu buli mu ngalo zaabwe bwe bati bwe bagamba nti leero obeera wano we bakuteeka kyovala bambi bangi boosanga ng'oli ensigo bambi musajja tutakyasobola kukola mirimu gya kisenge byavaawa kubali ab'olubatu oli n'osanga enjala engalo tekuli biki n'ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo bwe kiba nti nno tugenda mu mbeera bweti kankugira ebigambo bya Nadduli Alhaji Nadduli yavaayo n'ategeeza nti pulezidenti yeebale nnyo okwetonda kwe era tukwaniriza naye tubadde tusaba okwetonda kwe kuneno kubeereko ebikolwa akwate abaana abaasibwa bonna mu by'obufuzi bateebwe abaana baneno bwe banaabata then
Buganda ne Uganda ejja kufuna weesinzirira okusaasira nekiba kibyo ssonyiwa omuntu oba omusaasira omugambe nti okwetondako kukkiriziddwa ng'ate takoze oba nga tavuddeeyo kubeera nga ajjawo kiri ekya ensobi ezaakolebwa. Naye singa ate abaana bano abali mu makomera ne balaba ku baana kati nga kibalama ever since 2020 mpaka kati myaka egi talabikangako mpawo n'omu ayinza kunnyonnyola wa kibalama waali. N'abalala bamache tebabadde mu makomera for 4 years. Abamu tebalabye na ku kkooti. Ekibuuzo ekyebuuzibwa ddala nti baba bakusonyira kuki. Ebyo nno byali bigambo bya musajja mukulu Alhaji Nadduli ng'agamba nti muzeeyi ky'oba okola abaana bano basonyiwe obate then eggwanga tulitambuze bulungi. Omanyi munnange abo be banne bwe baazirwana. Kakati ebyo nno byonna biddira mu kintu kimu. Kahindo Tafira ekyategeezezza nti eggwanga lino lisobolera ddala bulungi nnyo okubaawo nga woli naye ate era nga ne bw'oba toliiwo lisobola okubaawo. Kyokka ate era mu bulamu bwa bulijjo kiba kibi nnyo nnyini ddala okubeera ng'ozimbye omukululo ate n'ogusaanyawo ku nkomerero. Kati kiswaza ate era nga kiruma okusanga nga omwami eyali minisita omulambo w'ebyenfuna ku mulembe gwa Amin n'avaayo Generali Mulamba nga Moses Ali. For sure bw'okwata ekifaananyi kiri eri ekya tugeze 86 n'oteeka wano ne kino ekiri current nosa wano oli azitowa kilo 2.7 ono azitowa kilo nga 5.6. Kyokka ng'ono omulaba ali L oli yali herethe. Ekitegeeza nti kati otuuse mu bbanga erikoowa erisaana okuwummula okubeera ng'ofuna obujjanjabi mu budde n'oba ng'olabirirwa mu budde nga tukyasaana kwestressinga na politics. Naye nga najjeeyo nomination forms ne bamunominatinga ng'agenda okuvuganya mu kalulu. Simanyi oba pressure tezikuba bantu mu politics naye kati bwe bamusaako tabo ennyo mazima ayinza okudda oba ogamba nti omusajja yafiiridde mu campaigns. Atakyasula ava mu motoka picking empapula ze agenda kuyimirira mu laalize. Ebintu ng'ebyo tubyebuuzaako oba oli awo tuleka bireke mu mbeera bwetyo. So ensonga nga zino bwe tuba tukuba torch mu nsonga ezimu tuzitunuulira in different dimensions. Tuzitunuulira okusinzira mu areas ez'enjawulo n'olaba instead okubeera nga oba oli awo ogudde n'oba eri you stand still n'olaba ensonga nga bwe ziri. Kakati kansooke nkuwe vidiyo eno ogiwulirize yino wano kankuwe eno. Fujo na magye gave mu kulonda kwa Uganda kubanga tegalina mulimu oguli awo mu kalulu k'okulonda tegulina. Jjukira amagye si gakukuuma mirembe gakukuuma ki kulinda ggwanga okukuuma emirembe mu ggwanga mulimu gwa poliisi ate abapoliisi tulina bangi bamala naye mwe abamawulire oluusi n'ebibiina by'obufuzi bayita we basaanira okukola ki bayita we bakoma ne batuzituwerera naye ebyo ze sibyagala. Kahindo Tafira ategeezezza nti amagye tegaliiwo kutukuuma ffe bannayuganda waneeno natukwasisa mpisa. Poliisi yevunaanyizibwa omulimu ogwo era yeri entitled okuba ng'ekola ki ng'egukola. Era wano nno waasinziridde n'asaba nti baddeyo amagye gaddeyo gye galina oba mu nkambi zaago gaddeyo eri ku borders gakuume Uganda wabula so si kujja waneeno mu bannayuganda. Era n'avumirira n'ekyo ekyabanna NRM oba abali mu kibiina kye kimu naye kyalimu ekyokubeera nga bajja ne bagenda maaso n'okukozesa eryanya eringi kw'oteeka effujjo okubeera nga bafufugaza abalala. Ebigambo ebyo nno byonna badde bya General Kahindo Otafire munnamagye eyalwana ne General Museveni era nga munneewe nga kakati minisita w'ensonga ez'omunda. General Kahindo Otafire ebyo bye bibadde nno ebigambo bye. Banywanyi lwaki sibasaba ekintu kimu kyokka okubajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 12 gugenda ba mwezi gwa 7 wali ku meeting point Nansa Naganda MC Mayor akugamba nti abategekedde Friends of MC Mayor ogenda kubeera ng'oyingira ku kitwalo kimu kyokka ogenda kubeera ng'oyingira VIP ojje ku mitwalo 2 ate ogenda kubeera ng'ofuna wali eri tiketi ya VIP ku mitwalo 5 kw'oteeka ne table ku millions 2 ku million emu osobola
osobole okubeera nga ate yo twegattako obutereevu nnyo. Suna Beni binyanyanyanya, Sidiki Vocals, Kabako, kwoteeka n'abayimbi abalala bangi nnyo abagenda okubeera nga babeerawo ate n'okuba nga babasanyusa. Munzikirize mbasiibulire wano tusinkane nga nnyini ggulu agenze maaso n'okuba nga akkiriza naye kimanye nti obulamu bw'ekikulu nnyo yagala ennyo ensi yo exercise nga eddembe lyo kyeligamba erikuweebwa ssemateeka wa Uganda osobola okubeera nga naawe obeera omu ku abo empagi ezizimbiddwako eggwanga lyattu Uganda. Nga bwe kiri nti emiti emito gye gigumiza ekibira abavubuka olunaku lwankya kubeera kulonda obaolyawo bakulembeze b'abavubuka mukuume empisa emirembe naye ate mulemere ku nsonga nammwe mutuukirize ebyammwe ng'abavubuka ab'omulembe omutebi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.